Obunkenke mu magye bweyongedde. Amawulire ge tufuna gatulaga nti waliwo abanene mu magye abatayagala mwami Yosaifu Kabulwa kuddamu kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga, era nga wano batandise okutendeka ekibinja kyabwe kye baagala basituke nakyo bagende beegatte ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kalulu akabindabinda omwaka 2026. Bannamagye bangi ebintu bino tebabyagala, naye beeteefuteefu okwegatta ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era nga baganda bange, mikwano gyange, twagala bajjukiza n'obategeeza nti kati nno tutambula. Bwe tufuna abasajja bano abanenemu naddala mu magye nga bali redde okutambula naffe, era nga bali redde okukwatagana naffe, era nga bali redde okutambuza ensonga yaffe nga bwe yina otambula, kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kitukuuma okubanga ddala naffe tutandise okufuna ejje eriri strong erigenda okuyimuka naffe ate era erigenda otambula naffe. Twongera bajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe, nti Mwami Museveni agezaako okukola buli kimu era agezaako okulaga nti bino tebimukwatako era tabiriiko, naye nti ye yakola ekibinja kye eky'amagye. Naye mukwano, ensonga kati ddalamu ne bannamagye bakooye egy'ogulye emyaka 4 gy'amaze wano ng'afuga eggwanga. Abantu bangi bakooye. Wayinza okuddayo n'ogamba maama nze nzekka, maama tuli ffekka. Mukwano toli ffekka, si gwe ali ewekka nti gwe abonaabona. Bantu bangi mu magye gye bali babonaabona, mu basirikale gye bali babonaabona, kwegamba abantu bali everywhere. Just abantu abamu tebeewa, tebakola kunoonyereza kwa njawulo, naye gwe kola ekituufu okiremereko, ebintu byonna bijja kuba bitambulira ddala bulungi. Naye nga baganda baffe, mikwano gyaffe, ensonga yeeyo. Bannamagye bagenze maaso n'okutegeeza eggwanga lino nti bali ready nnyo okugatta ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kubanga balabye ng'omwana ono tali magezi. Kati okuba ng'omukulu ono amagezi gotakyalina kibaviiriddeko nabo okwesoolayo ne bagamba nedda, this is not right, this is right, ne bavaayo ne bakola ekituufu kye tulina okukola. Kaakati munnayuganda lwaki teweekubirako mu ngalo n'ogamba no tusimbudde ne bannamagye bali wamu naffe? Kaakati nze asirise, nze ali asirise mu kava, nze ani? Baako kyogola, baako kyogatta ku ggwanga lino, baako wooyimuka, baako engeri gye weetwalamu okulaba ng'embeera eterera bulungi era ng'egenda mu maaso. Tusuubira nti ffenna twagala eggwanga eddungi, ffenna tweteekateeka okulaba nga tubaako ekyenjawulo kitwetuusaako n'okulaganira awamu, era tusuubira nti tukola ekyo ekituufu kye tulina okukola, tugatte ku ggwanga lyaffe olwo buli kimu kitambule nga bwe kyagala otambula. Era tulina essuubi nti bino byonna bijja ttambula. Weewaawo olugendo luyinza okukalubamu, but at the end lujja kuba lwa mugaso. Wulira bannamagye bwe batandise ensonga eno. Kaakati Mwami Museveni yali eyabuuka agamba nguka mpedde mukaweddemu. Mukitegedde bulungi wali okulera okukomesa wano. Ngero okujjukiza nti Uganda ngo. Kale kamba jjukize mwenna. Nkubiriza omulango obutakungula. Buli munnayuganda yenna ali mu UPDF n'abali mu SFC. Nammwe abalina programs endala ze tutamanyi. Hallelujah. Ngenda basaba. Ku lw'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe ne ku lw'eggwanga Uganda, ekimala kimala. Abaafiirira eggwanga lino okutuuka we liri baali basajja bannayuganda nakabala, abaliragaliramu si bannayuganda. Okugoba abantu ku mataka kinaakoma ddi? Okutta bannayuganda kinaakoma ddi? Era eggwanga okubeera mu mbeera gye lirimu kinaakoma ddi? Nga mumwetuddeko. Teri muntu agenda kuva Kenya atuyambe, teri muntu agenda kuva Congo atuyambe, teri muntu agenda kuva Tanzania atuyambe. Lwoya lwa Munyiro tulina ddwekula ffekka. Gwa polisi wakakobera mu polisi emyaka 30, tolina nnyumba. Ow'amagye wakabeera mu magye emyaka 25, tolina lanka, tolina life. Ofuna emitwalo 35 baana, sente zigwa ku account nga giri emitwalo 2. Gwa abaana bagenda competingana ne in terms of education. Era ogenda kuzaala ddi abaana basome. Naye nga abasajja bali mu office bonna abasinga obungi banyala tebali ku nsibuko ng'otudde. Ensi zikyusiza obuyinza ng'abadde ba junior officers bawambye government n'okuzikyusa mu ngeri yonna esoboka.
ngenda basaba bassebo ne bannyabo abali mu magye kulanka yonna yesaamu Mutaase Bannayuganda. Kiyinza okuba ekizibu kya Bannayuganda okusituka olw'ebizibu ebitamanyikiddwa, naye Mutaase eggwanga Uganda by all means. Mutaase eggwanga. Muyinza okukiyita ng'ekyokusaaga. Uganda eyolekedde akaseera akazibu. Gwatudde wano njagala nsooka kubuli emboozi eno gitegeere. Museveni abadde mu buyinza yajja na mmundu myaka kati agenda mwana. Baali bakulazzeko nti oyo musika agenda okyusa okufuna obuyinza mu mirembe tebuliiwo. Katonda ali musiru nnyo okumajja nti omwana omulenzi. Oba Katonda ali musiru nnyo okuleka muhoozi anywa omwenge atamiire ayiike Windows. Koza ali musiru nnyo okuleka nti wali muntu yenna ali mu gavumenti essaawa zino ng'asobola okusongolwako nti oyo nga bonna babbi batemu. Goza lwaki Museveni akosa system ye elimination, kidnapping and killing kubanga akimanyi tasobola mateeka. So tugenda kusigala mu nsi nga teri mateeka, nga buli muntu asobola okujja n'akujja wakujja n'akutwala n'akuwamba n'akutta mu nsi eyo. Gye mwagala tusigalemu? That is wrong. It's high time you act. Don't wait generals, don't wait colonels, don't wait corporals. Anyone can save Ugandans at any particular level, in any force, either SFC, UPDF, military, police. You can save this nation. We've tried to mobilize Ugandans to strike to wake up, but we don't know what is taking place in Uganda. But please, you can save our nation. We can't rely to politicians anymore, because some of them, they're interested in getting money than liberating that nation. Please wake up. Ugandans are eager and they are yearning for change. But there's something which is missing. Ugandans are education is abaana ababadde balina okuyita tebayise, ababadde tebalina kuyita ne bayita. Kati ekyo kitta side zombi. Beba wadde first grades nga basiru nga siru ebyo babatidde future. Beba abayise naye ate ne babawazi F9 nabo babatidde future. Kubanga omuzadde agenda nyiga ng'omwana we abadde amanyi nti omwana ajja funa 4 ne bamumma ne bamuwa 12. Eyabadde alina okufuna 20 ne bamuwa 4. Bagenda omwogerayo mu secondary nga tebikwatagana. Kati side zombi bazisse. Njagala mpitemu mangu tumale okuwulira buno, ngenda babuulira ebiddako. Njagala obulyo ngenda bakubirako katono mulabe biki ebyabaddewo mu ebiri mu education. Wulira district ezasinze. Sakwa gobudde buno tuli mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga bifulumye nga nenga sinaba kutusaka amawulire gonna nga bwe gatambudde. Njagala nsooke nkulaga district nga bwe zisobodde okukola ezisobodde zinazo basitegere bulungi. Kakati ebigezo bya PLE district ezasinze okukola obulungi ze zino kuliko Bushenyi municipality, Kisolo municipality, Ntungamu municipality, Kabale municipality. Ezo districts ezo zezasinze okukola obulungi. Kakati mu abazadde abalina abaana mu bitundu ebyo ndowooza ensonga mugitegeerera ddala bulungi nnyo. Kuliko Lukunjiri municipality Sako ne Mbarara municipality. Owulidde district ezasinze Bushenyi, Ntungamo, Kabale, Lukunjiri, Mbarara ne Kisoro zezasinze. Siziyisaamu maaso era abantu beyo sibayisaamu maaso. Era nzikiriza nti abaana bamwe bagezi. Naye omutima gwe bakikoleddemu n'abaana mugenda kucacanja naye nammwe abaana bamwe babatidde future. Labayo agamu ku masomero agali mu Kabale agasinze kubanga bwino ya abeerawo wano.
Oza mu masomero ga gavumenti mu bitundu eby'omu byalo buli lukya kweyongera ekiviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga okubeera ogw'ekiboggo. Mu disitulikiti y'e Rubanda, Lukiga ne Kabale kiviiriddeko omuwendo gw'abaana abeetanira okusoma okwesalira ddala. Tulambuddeko ku masomero. Owulira disitulikiti ezisinze omutindo gw'amasomero gugudde ne kivaako abaana okwesala. Bino bya mwaka guno lino eggulire nakali kuba emirundi giringa 10 mu egi. Omutindo gw'amasomero guleetedde abaana okwesala ne bava ne mu masomero naye ate be basinze. Gali obubi abayo ne batulombojera obugobe mwe bayita okubangula abaana b'eggwanga. Ebyo essomero lye lyasinze mu Uganda yonna. Essomero ly'Omukyuka ate ekyo temukikola mwemwe mumanyi. Erisangibwa mu disitulikiti y'e Lukiga tutuuseewo obudde bukyali bwa kumali era tusanze omuyizi ono awalampa muti ku bawanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje. Abayizi abalala babadde bakyezingiridde abo be basinze olubadde lubamekete eŋŋumba. Omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka okukuba olupanka luno olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akadde k'okuyingira ebibiina katuuse. Munda mu bibiina abayizi babadde ba lubatu ate nga bangi basomedde mu bigere. Obalabye abasinze y'ebibiina yokka wamme kusuulawo ekigo ng'oba oli awo n'abayizi bennyini tebawa maanyi kukwazza kkalaamu. Akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey Twinomujuni atulambuza n'etterekero ly'ebitabo ery'essomero oba library ng'oyinza okulowooza atutwala mu kaddiizo ly'omulembe gw'abaasookawo. Essomero lye twogerako lya abo be basinze. Waliwo essomero limu liri mu Nakawa, liryawo Nakawa Kyanja. Abaana ababadde abagezi okuva essomero be libaddemu n'essuubi nga babakakasizza mu bibiina kuba be babadde babasomesa mu mmooko bakola bulungi bwe bawaanisa n'amasomero agaddako awo abaana abo be basinga naye abaana nga bamanya maganda sigenda boogera nga babadde essomero libasuubiramu 4 bafunye 20 kudda waggulu. Abaana abalimu nga Banyarwanda bamanya malala bafunye 4, 6, 3 bulijjo abasemba mu kiraasi. Era ba headmaster waliwo kati enkaayana wakati wa okusinzira ku education mbaddeko mu education naye mbadde ndi busy nga nyina gundi ngenda baddira. Waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa National Curriculum Development Center ne UNEB. Amasomero bagabbye, abaana babasudde, abagezi bagudde, abaana ababadde balina obunafu mu gundi erinnya lyamweyimiridde ofuna obubonero. Ebyo mu birinde biri eyo mu education. Rukunjiri, Mbalala ne Kisoro ze zasinze siziyisaamu maaso era abantu beyo sibayisaamu maaso era nzikiriza nti abaana bamwe bagezi naye omutima gwe bakikoleddemu n'abaana mugenda kucacwanca naye nammwe abaana bamwe babatidde future. Labayo agamu ku masomero agali mu Kabaala agasinze kubanga bwino yabeerawo wano. Oza mu masomero ga gavumenti mu bitundu eby'omu byalo buli lukya kweyongera ekiviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga okubeera ogw'ekiboggo. Mu disitulikiti y'e Rubanda, Lukiga ne Kabale kiviiriddeko omuwendo gw'abaana abeetanira okusoma okwesalira ddala. Tulambuddeko ku masomero. Owulira disitulikiti ezisinze omutindo gw'amasomero gugudde ne kivaako abaana okwesala. Bino bya mwaka guno lino eggulire nakali kuba emirundi giringa 10 mu egi. Omutindo gw'amasomero guleetedde abaana okwesala ne bava ne mu masomero naye ate be basinze. Gali obubi abayo ne batulombojera obugobe mwe bayita okubangula abaana b'eggwanga.
eryo essomero lye lyasinze mu Uganda yonna ku ssomero lya ate ekyo temukitwala mwemwe mumanyi erisangibwa mu disitulikiti y'e Rukiga tutuuseewo obudde bukyali bwakumali Owulidde? era tusanze omuyizi ono awalampa muti ku bawanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje abayizi abalala babadde bakyezingiridde Abo be basinze. olwolubadde lubamekete eŋŋumba omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka okukuba olupanka luno olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akadde k'okuyingira ebibiina katuuse munda mu bibiina abayizi babadde ba lubatu ate nga bangi basomedde mu bigere obalabye abasinze embeera y'ebibiina yokka wamme ekusuulawo ekigo ng'oba oli awo n'abayizi bennyini tebawa maanyi kukwazza kkalaamu akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey Twinomujuni atulambuza n'etterekero ly'ebitabo ery'essomero oba library ng'oyinza okulowooza tutwala mu kaddiiso ly'omulembe gw'abaasookawo essomero lye twogerako lya abo be basinze waliwo essomero erimu liri mu Nakawa liryawo Nakawa Kyanja abaana ababadde abagezi okuva essomero be libaddemu n'essuubi nga babakakasizza mu bibiina kuba be babadde babasomesa mu mmooko bakola bulungi bwe bawaanyisa n'amasomero agaddako awo abaana abo be basinga naye abaana nga bamanya maganda sigenda boogera nga babadde essomero libasuubiramu 4 bafunye 20 kudda waggulu abaana abalimu nga Banyarwanda bamanya malala bafunye 4 6 3 bulijjo abasemba mu kiraasi era ba headmaster waliwo kati enkaayana wakati wa okusinzira ku education mbaddeko mu education naye mbadde ndi busy nga nyina gundi ngenda baddira waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa National Curriculum Development Center ne UNEB amasomero bagabbye abaana babasudde abagezi bagudde abaana ababadde balina obunafu mu gundi erinnya lyamweyimiridde ofuna obubonero ebyo mu birinde biri eyo mu education mu birinde 226 bwe mubanga gye mulaga